Kitegeerekeseeko ng'abantu abawera ddala 400 mu disitulikiti ez'enjawulo okuli Kabale, Kampala, Ibanda, Mbarara, Fort Portal ne Rukungiri be balondeddwa nga bagambibwa okuba nga babeerako n'abantu abaafuna ekirwadde kino. Yo minisitule egamba etaddewo ekifo ekinayambako okukendeeza ku budde okuva ku ssaawa 24 okutuusa essaawa 3 okukebera abantu abateeberezebwa okuba n'ekirwadde kino. Bwe tufuna omulwadde ng'alina obubonero obulaga nti alina amaabaga, tumugjayo ne tumugja mu bantu bonna ne tumuteeka wamu kwegamba ate aleme kusiiga balala. Kye tukola nga tubateeka mu isolation unit gye bayita isolation unit. Tulinayo isolation unit e Kabale ne Ibanda twataddeyo tugezaako okuteekako n'embalala. Minisitule y'ebyobulamu yategeeza nga weetaddewo obukadde 651 obugenda okutwalibwa e Kabale ate obukadde 284 bwakutwalibwa e Ibanda. Aba minisitule y'ebyobulamu balabudde abantu okwewala enkuŋŋaana, okulya ebisolo bye bayiga mu nsiko, entuuyo ezivudde mu bantu abakwatiddwa ekirwadde kino ssaako n'okuziika mu bwangu abafudde. Oluusi abeera ng'omutwe nga gumuluma n'awulira kamunguluze, ayinza okusesema omusaayi, ayinza okudduka n'omusaayi, ayinza okufuna n'amaaso amamyufu kubanga omusaayi guno gwegenda mu maaso n'olaba ng'alina amaaso Ekitongole ky'ensi yonna ekya World Health Organization kisuubiza okukwatira wamu ne minisitule y'ebyobulamu mu kaseera kano okusobola okugonjoola embeera eriwo mu ggwanga. Abantu abakafa bali 8. Suhail Mugabi, NTV Akawungezi.